Waiswa Mufumbiro mwogezi wa National Unity Platform era ng'onamyuka Joel Ssenyonyo mbaka w'Ennakawa East. Olwaleero gwe tuli naye twogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda nga n'ensonga ekuta kati y'ey'okuba nti Mwami Museveni ali yakuba gudikudde yeewaana nti opposition agimazeewo nga kuba kati ekibiina kya FDC ebiriyo bifumba mutuku buli omu alangira munne obufere buli omu alangira munne obubbi buli omu alangira munne okukolera Mwami Museveni. Kati nno twebuuza National Unity Platform yeddako nayo essaawa yonna Mwami Museveni agenda agiteeka mu kiseera agitwale waliwo bagenda okuyitamu bagiwabye bagimutwalire gyali. Twalabye olunaku lwajjo omukulu Ibrahim Ssemuju Nganda yavuddeyo n'ategeeza ensi ng'ekibiina kyabwe ekya Forum for Democratic Change bwe kyatwalibwa dda Mwami Museveni era nga neyakola guno ye mukulu Nandala Mafaabi wamu ne president wakyo Patrick Oboy Amuriat. Nandala Mafaabi yesaabawandiisi oba SG Secretary General w'ekibiina kya Forum for Democratic Change ye agambye nti olwaleero bw'abadde agerako ne bannamawulire nti ekibiina kya Forum for Democratic Change kyatwalibwa Ssemuju Nganda ne Kiza Besigye ewa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mu Nuupu era nekitundibwa nga n'ensimbi ze bakozesa olwaleero Besigye ne Ssemuju Ibrahim Nganda Bobi Wine yazibawa era nga ze bali mu kukozesa kaakati okutabangula ekibiina kya Forum for Democratic Change ekyo ekyasigaddewo kye bagezaako okuzimba ekipya. Kati nno Kiza Besigye Dokitaali naye avuddeyo n'abyogera n'ayongera okukakasa nti oyo Nandala Mafaabi ye kazaala bulwa mu kibiina kya Forum for Democratic Change nti yatandikanga byakusaaga ng'agamba Besigye aleeta obusosoze mu kibiina tayagaliza ba Eastern kulaba nti nabo bakulembera ekibiina kya Forum for Democratic Change n'okulembera eggwanga lya Uganda era bw'atyo n'agamba nti teyamuwagira bwe yali yeesimbyewo okulondebwa ku bukulembeze bw'ekibiina kino n'awagira Mugisha Muntu. Besigye agamba nti ye talina gwe yawagira ku bombi ku Mugisha Muntu oba ku Nandala Mafaabi kubanga yali mukulembeze nga bw'anawagirako omuntu omu atajja kuba aleeta enjawukana mu kibiina. Omuliro mungi, omuliro gukutte. Bannayuganda buli omu ayogera bibye. Bino batandise n'okujuliza bya Mugisha Muntu be yavaayo n'agamba nti mu FDC mujjuddemu bammoolo beereere era nti tukiwe just kadde bammoolo bagenda kwejjayo. Kati olwaliro ebigambo bya Mugisha Muntu bituukiridde kubanga kye yalagula olwaliro kye kiriwo mu ddiiro. Ensonga ezo n'endala nnyingi zetugenda okwogerako ne Waiswa Mufumbiro. Kusaba oteegatteko n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu mu conversation yaffe eyaleero ne Waiswa Mufumbiro. Lutamaguzi wa Democratic Party Nkyukakyuka President we Kyagulanyi Robert Center teyeerya ntama bw'abiraba emisana bw'abitugamba n'ekiro. Tuyinza kumubuuza oyinza omuteeka ku minzaani. Lutamaguzi ate oyo naye tubadde naye yeri tiimu mambo bado ffe twali obuto obuwuliriza wasaba omuzindalo wagulinda akuba nti awo idda kwida dozi walinda dozi kakati ate Lutamaguzi bo baaliwo so Lutamaguzi abadde ebbanga lyemuwulidde ku muzindaalo byempulidde ayogera era bwe bufu bwatambudde mwanattu ne bwe yafuuka omubaka wa paalamenti yayongera kuyongera obuvunaanyizibwa bwe yatuusanga luli kubanga luli yabyogera nga si mubaka wa paalamenti abalabe batuka mu paalamenti bavumbeera Lutamaguzi teyavumbeerako so Lutamaguzi mu paalamenti bw'oba obala abalwanyi namige abayimiridde ku nsonga nga bwe bazitegeera Lutamaguzi toyinza kuyita first 11 n'ataba mu basatu bw'owandiise kapapula. Nagamba nti Kazibwe Bashir Obi wange. In fact si Obi wange classmate wange. Kakati nze sitera nnyo commentinga ku kintu kyendi unqualified. Yambulako tuludde okuwuliziganya nze naye. Ndowooza olw'obuvunaanyizibwa obungi bw'alina mu paalamenti. Naye nga he's my young brother. He's my brother actually, not even young brother. We are classmates. Nja kumunoonyako mumukyaze muwuliziganye naye kuba muno yali munamawulire. In fact nja kumunoonya musabe muwuliziganye ne Kazibwe Bashir Mbazi. Kagabo. Manyumbu. Lwaki ekyokubiri. Kazibwe mulekere omumbuuza nze kambasabe kino. Mulekere okumbuuza Kazibwe Bashir Mbazira. He's my brother, he's my Obi. Bibuuzo. Waiswa.
sagala mwogerera ejite bajeta namwatulira ndiri okumuuliza kyakoba nikule ntimuuliza kale ate abantu byendogere bamanye nti byemumbuza tidi kanzije kanzije katuno da intandikira aho nyine changi chichangi soko malize mbadde manyo tutute mbulango bana munkoberanga aye kirungi nzemba kumulamwa nagamba we yafa yafa checho we yafa sija kugera ku might okay bajita palo ne honorable Kaziwe Bashiru Mbazira nsaba onkubire ku simu nga obiwo saba onkubire ku simu nga obiwo saba onkubire ku simu nga mugandawo saba onkubire ku simu ngeye muntu yali chaliwo saba onkubire simu kale tuvimbemu Justin amvimamu nawe nga MP wa NUP kubanga ekyamazima nange sikuwuliza kinkalubiriza buli kiseera bwe manga banange bambuuza ebikukwatako nenga nange tisobola kuyimirira ku bigambo byange nga soogeraganya naawe si kituufu kubanga ne waba waliwo obuzibu n'obutakanya mu nsonga yonna bano obanoonyako nze mulwatu nvaayo bulijjo nenyimirira naawe kubasobola kwegaana oli muganda wange naye ate ku lw'Abannayuganda nkusaba tumanye kyekiriwo tosobola kugamba nti ogenda kusirika nga 24/7 kubanga obuvunaanyizibwa bwe weetise bungi obuweereza bw'olina okuweereza obumanyi ate abantu balina kazibu gwe baali bamanyi nti tasirika kati waliwo nsonga yonna lwaki nange nga kyaliwo bakumbuuza naye nga so akuwuliza era nga so akustandinga in 400% kubanga ojjewo ebyokusaaga bino byetwogerako by'Abannayuganda saagala ate mbeere wano tusekere mu nsonga enkulu abantu baagala okukuwuliza ate nga tetusobola banenya kuba naffe bakyaliwo tetukuwuliza ate nga mu lo tewaliwo kyogamba nti Kaziwe mbasobola ogana okumuwuliza Kaziwe you used to be family lwaki kati tokyali family bwe kiba nga kyetaagisa ffe okwogeramu mu nsonga zonna tulina platforms nyingi naye ekikyamu nti tetukuwuliziganya era nze ndowooza nti abantu bano bonna kifo ky'okumbuuza mwami Kayongo nja kuwuliziganya naye nja munoonyako era ajje wano mubuuze byoyagala omubuuza buli lunaku bajiyita Palo of Africa Radio 107.9 ekkula eri omutwe wa bulijjo kyuma kyange kino kyagala kugaana kuleeta manyeno program namwatulira mu makati awo oluvannyuma lw'okwogera ku nsonga enene tulina okwetegekera oba olina okutamuswala eze sore kyagira alla ayinza okuba nga ajja kutusaasira we nagira tunagigattawo alhamdulillah si bwe bagamba bwe bagamba naye kankole bwe nti ndabe oba nsobola okuba nga nkifuna kusaidia okay ujifunye ndio kulifuna ebyuma babitegeera bukalamu ndio kulifuna gavumenti yakyagulanya ndamukoba oba nyogo tunata ku UBC ebyuma hiya buli ayenda atwala bitwala okay yogundi Waiswa waliwo ekintu kinagambye nti nja kukibuuza Waiswa yajja okukinyonyola yes sir enteekateeka ya president ey'okumalawo opposition president Museveni asobola okugigusa Kayongo nje ntambule nje oje kuli fulume nje kulia lwaki omweta president mu program eno niwe wegwanga buti wenda tandikirawo nti yaiba tandike nti yaiba mbozi tandike ne yabwibi mwete ebitibwa bibiri ebindi ebimuqualifying so bukugubwe ebyokwita abantu nti geno toyidi bwita abantu abangi nga bufuka geno so ebyokwita abantu mu ekitibwa kyekya geno oba ekya Mr. ebya president eno program ya Kyagulanyi Robert Center mukuba ninze mwogezi we n'abali kuwuliza bakidde tujje mu maiso enteekateeka ez'okumala opposition
asobola okuzigusa ate atya ye opposition Museveni ye opposition kati ye aliko opposition atya because they are resisting Ugandans opposition si bantu mitwe bukulembeze no opposition is the society opposition over government the definition of government is for by of the people democracy the definition of democracy is that it brings a government of the people by the people for the people okay so if you're defining democracy bwoba ogamba nti demokrasia kwe kuleetebwa kwa gavumenti ekkiriziganyizibwako abantu ey'abantu ey'obuntu tutegeraganya tuli wamu nti bw'oba oyogera mu gavumenti y'abantu eyawangula n'atalangirirwa tasobola kubeera wa opposition eyawangula n'atalangirirwa mu demokrasiya tasobola kubeera wa opposition kubanga yaba alina obuvunaanyizibwa naye olwokuba tuli mu military dispensation military dictatorship emundu ewamba amaanyi n'okusalawo kw'abantu onfunye bulungi ewamba ki amaanyi ag'abantu kakati awambye amaanyi omuntu yenna awambye osobola okuwamba ekikyo basoga nti Kayongo oyo yawamba rediyo yawamba paalo kitegeeza paalo erina bannanyiniyo naye Kayongo wagikola ki agiwamba Kayongo yawamba puroguramu eyo nti Kayongo wootali puroguramu tekola ki tegenda mu maaso onfuna bulungi edda we baali banegotiatinga mu puroguramu zino ez'amawulire nga tukyawulira puroguramu nga tukyalowooza nti omwami oyo yali ku saidi y'abantu Andereya Mwenda Andereya yalinanga puroguramu live ne Andereya Mwenda ku radio ya radio 1 ndoza yali radio 1 bwetaba yali radio 1 I think yali radio 1 naye nga programu eyo efuuka personalized nti eba yoyo patusagamba Andrew Mwenda live ate noleeta Kayongo agikubiriza kakati okuwamba n'owamba kati yawamba akalulu k'Abannayuganda yaani ye General Yoweri Kaguta Museveni therefore yali mu opposition kati ebigambo bye yagamba nti opposition ali bagimazeewo ebyo yali ayogera ku his own creation of abo bye yali alowooza nti be ba opposition kubanga they were comfortable with being in their position as the opposition kakati naye bw'aba ayogera ku abaliwo okulwanyisa obwannakyemalira bwe tasobola kubujjawo kubanga they are anchored on the ideology of fighting against dictatorship. There is a military ideology in Uganda by the NRA of resisting the citizenry, documented in their naming into the National Resistance Army. Ekitegeeza nti newe bajja wano nga bamaze beta National Resistance Movement Organization. Ekitegeeza nti basigala nga bakuguguba eri Bannayuganda. Kati abo tebasobola ate kujja ne bakyusa bigambo bagambe nti kakati betwali tulina okukolagana nabo mu kuguguba bali babaweddewo against Ugandans because Bannayuganda tebalwanisa tetulwanisa the person of Museveni tulwanirira the presidency of our country. So the person occupying the presidency, because there is a difference between the president and the presidency. Waliwo enjawulo wakati wa presidency ne presidenti. Kakati ono yawamba oba presidency yawamba presidency okufuka president. Kwata mwawo katono Waiswa. Kwata mwawo katono Waiswa. Malukula bwendi katono.
Sebo computer iganye okwazina olwaleero jamani. Terede kati. Tawo balina okugiteeka werina okubeera option kubanga ezeza kufuba eyoko nayo neega. Gonde Waiswa njagala tu okivuge nga tuyingira mu FDC njagala tusimba amakanda naye tulina okukwata ku jjinja eka musaadayo tukyali ne Alex Waiswa Mufumbiro mwogezi wa National Unity Platform twogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda omuli n'ez'ekibiina kya Forum for Democratic Change okubanga olutalo lwabaluseewo dda wakati w'abakulembeze nga buli omu alangira munne nti ekibiina yakitunze Mwami Museveni. Kati Alex Waiswa Mufumbiro atutumira ensonga y'ekyamanyi y'ekyalowooza era ki ekirina okukolebwa okutaasa eggwanga lyaffe n'okulaba nti Mwami Museveni ate aggyibwa mu ntebe n'awummula mu mirembe bannayuganda nabo ne bafuna ekitiibwa n'essanyu mu nsi yaabwe. Okulaba nti n'ebibiina by'obufuzi tebitandika kutwalibwanga mu nkwawa za Mwami Museveni. Wa mutoto emekwama si ejjajja naye olwaleero obwavu omulumidde muzigo gwe avuddeyo n'akugamba nti munsasule mbadde nga nvuma Kyagulanyi nga neetaaga omusaala byemuvumye byenkana bwe biti naye temunsasula mumpe ssente byensaba bye byange. waliwo kenjagala okubuuza Waiswa kakati ekikulu mu ekyo gwe ky'oba ojjamu nti bw'abanga Kyagulanyi Robert Sentamu omwana w'embogo abasoga gwe baatuuma Ngobe nti ali ku omuwendo okumuvuma ku level of 7 billion to a political party. Kyagulanyi ono ali biki mukama nga yatuwa nnyo wangamba nawe tomwidi mebuto oyo nammanotya bw'abanga olwaleero bali kukuba ab'ebibiina eno mubembi n'ekirala bali buuta esente mubembi to isolate one individual and the idea of change. Kyagulanyi Robert Sentamu kuba kati bannayuganda eno program enjaga and this very slow kuba njagala tuwuliziganye bulungi nnyo gondeeseeyo ate nze kibiina sijja kukyogerako naye njogerako actions ezikoleddwa. waliwo akansi waawo wennyini wooli Waiswa ebigambo ebyayogeddwa nandala nti Ssemuju ŋŋanda n'abali emabegawe baagala kuyingiza FDC nopu. Ssemuju yakugambye nti bajja kumutwala mu wa Museveni nga talaba bamufule muzibe omanyi sleepwalking twalina abaana eyo ng'ekiro muzuukuka nga ye atambula nga naye yeebase omera kayongo ninga ye yeebase ali kufuluuta kwene kulaye ng'ali tambula ali kuyira mule sleepwalking. Kakati tetuli mu sleepwalking bino byenjogera bye bibaddewo tewali musango ate kyokubiri nup tebaji nup does not merge nti FDC egenda merginga ne nup olwo tekiteba nup it that will be a merger ate ebibiina okwegatta mu nkola y'okubeera ebibiina ebibiri okufuka ekibiina ekimu it is a constitutional process. So ekyo omuntu yenna aba akyogedde aba kyagamba mpozi bo ng'abantu ngate ovuichi tosobola gaana abantu gwe omusambi kankuwa ekyokulabirako manyi olumu nayogera ebigambo abantu era mwe emboozi yennyini nenga nti kati ffe tuli mu Champions League tetumanya nnyo biri mu liigi kakati abasambi batuukanaga nti anjagala kusambako waliwo omusambi bamuyita Kylian Mbappe wa Bufalansa yasambira mu ttimu bayita Paris Saint-Germain PSG abasinga gye mmanyi agamba tagenda kuteeka mukono mulala
kundagano ne PSG ino obusobozi obumusasula sente zonna zayagala kuki ku dunia kubanga ekulemberwa mugagga ddala naye yakugamba nti ate eri gye bagabira abantu ebirabo abasambye omupiira nti bagusambye ne bagumalayo bali eri mu bagalacticos ebanabo mu Real Madrid kakati bwe ziba tiimu bwe ziba tiimu nupu tiimu ki empira sibitegere bulungi kayongo gwe Waiswa awuliriza ategedde gitulaga akatuufu akenjagala ojjeyo naddala ku statement eno yakoleddwa nandala Ssemuju akukuta ne nuupu Ssemuju y'omu ku bakulembeze abawulirizibwa y'omu ku bakulembeze abayimirira ku nsonga z'abantu nga tatidde teyeerya ntama tabuusibwa musajja mutabuliiki musiraamu mutabuliiki ayagala okujjako General Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku bikolwa bye n'ebigambo bye kakati nabwe kityo nze siyinza butawuliriza kyabagambye nebino ebiri mu FDC bibasanyusa tebitusanyusa tebina gwe biyinza kusanyusa tebina gwe biyinza kutusanyusa kyekibiina bakitaffe be bakitandikawo olabye ku bbaluwa ya ku kusanyuka gundi kwalaze Secretary General wa DP anti Secretary General wa DP agambye abe FDC kakibatuukeko mwabogereranga nga DP Secretary General wa DP Siranda Gerard amanyi bulungi nnyo FDC weeri wa Secretary General wa DP muganda wange oyo manyi bulungi nti bo bali mu ndagaano ne jjajja kitegeeza alabira ddala nti endagaano eri etuuse eriwa yennyini wenebuuliza nti lwaki DP kubanga Secretary General bw'aba asanyuse lwaki Siranda asanyuka olwekyo kubanga alaba nti emmeezi eyongeddwako abalala si ye yekka agiriko ekyo nekimusanyu ne General Mugisha muntu yatugamba nti obudde buli tubuulira ekituufu General Mugisha muntu statement gye yayogera nti time will tell ng'abadde President General wa FDC yali akakasa bukakasa nti yali ayogera yali akitegeeza nga situnagenda ku byabadde Jinja mwenga aba NUP temusobola kukolagana na muntu ng'ali mu kibiina kye gyali alina kusooka kumala kujja munupu tukolagana ne Lutamaguzi twakolagana na Asumani Basali gamba tukolagana na Asumani Basali gamba tukolagana na Asumani siri muganda lunta wange tugere maso ndudde omuwuliza kasinza gamba nti nkolagana naye nze ng'omuntu anti kati oyogera ku lwa kibiina si ku lwa gwe nga Waiswa anti nkugamba bwe nti otandikira waliwo badde tandika nga mwakolagana ne Lutamaguzi tukolagana ne Lutamaguzi twakolagana ne Basali muidako nsona oluganda oba ndogere Lusoga oidi ole Musoga nakwogera olulimi olutegeerekeka ye lwategeera so tukolagana ne Lutamaguzi wa Democratic Party mu cabinet era Honorable Basali is a member of our cabinet embasera bike so tukolagana bulungi n'abantu ab'enjawulo toyinza gamba nti tugamba nti oyo yekali mu kibiina kyaffe gwe tukola ki gwe twaniriza temuteeka okakwakulizo nti soko jeno gundi nalabiyaze ani Honorable Paul Mwiru of course abantu bonna gwe bw'obanga oli musambi wa mupiira tiimu egoba gy'oyagala okubeeramu waliwo tiimu egoba ye National Unity Platform waliwo tiimu y'Abannayuganda Abannayuganda bonna abanyigirizibwa baafuna ambulera engazi esobola okugyamu abantu mu nkuba esobola okugyamu abantu mu musana esobola okugya abantu nga ambulera n'akabonero ate ngazi bulungi mu maadi ojamu mu musana ojamu lwaki abantu abati bayidde eri ambulera abantu bali kwidde eri ambulera manvuuli ngazi bulungi ejamu amaadi tegakukuba omusana gwona tikola ki tigukwokya so abantu baddembeera ng'abantu okwasosietinga mu bibiina bibagala okwasosietinga mu ekyenjawulo nti tosobola kusala ate kuva eno from the extreme to the extreme
omanyi waliwo ebintu bye mba njagala Waiswa onzigireyo. Yes sir. Oli musajja ayogera mazima Waiswa. Yes sir. Ebigenda maaso mu fuddiso biwulira bulungi. Yes sir. Nandala bwajja nga yagala kwegatta kunopo. Mumwaniriza. Ate ba kibiina si kyaba Waiswa. Kibiina kyaba na Uganda. Naleeta ediiru. Ayimiridde ne Uganda. Waiswa naja naleeta ediiru. Nti Nandala Mafabi ayingidde ne UP. Ediiru kuba wa mzee. Diru? Ndiki? Mzee. Nti akobya atya? Emboke hizo kufubutuke ne jambiga. Oh! Iwe. Mama. Oidi Kyagulanyi ine ifumu. Bali mweyo kalamoji. Aye bakwanti ile ifumu bwali kanuga bulungi. Atera okuligezeseyo. Yotera okumboneye kai nayo muti yageseresa amafumu. Ifumu nezo okufuna be. N'ensonga ki? Buti aha. Yali yakwisa akoze atya. Kuwoli yali amwitire mwalwa tokidi. Tiyabaira akwise akobye nti aha. Nti tuje mukole mutya. Muno mugumu. Muje tuje. Mugumu. Ni mugumu wamuulire wakawubwa bumbi mwenda. Okunwa mugumu. Mbo omuntu okuwuta ku mugumu oti. Aya abasadde abantu abo bayibinsi. Nti okunywa cyayi omukalu. Biliyoni mwenda. Gwawuliriza nti oyo cyayi gonyo wa boda ow'ebitaano. Okumutesitinga bwawooma. Owa mama kichere nti wa biliyoni mwenda ne miliyoni 6. Okay. Bagiyita Power of Africa Radio. Kati ensonga ziriko bannayuganda gye balina okusambira. Twalako ejjinja. Tiimu erina okujjawo ye balina okujjawo. Ejjinja twabadde ejjinja ndikwenda okusooka okwebaza abantu b'e Busoga, abantu b'e Idinda, abantu b'e Uganda yona okwaniriza omudingo omubede omukolo waife oyo omwana gwe twasiima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi. Yatusuubiza nti ajagema nakyemalira amugema amuyuye paka bwali mutamu kabuli era amulina. Amulina bulukala meyo olitakana. Ekiwa ndi kuwayoli kuwe mbozo wayeze mbozo ibuzo. Bakobere. Nkukobiye tebangayo in the history. Lulina kugamba nti the downfall and rise of Museveni and the rise of Kyagulanyi obijjukira the downfall of Museveni nakugamba nti point number 1 abawandika nabagamba point number 1 eriki wakagamka okusaako akoluzungu. Yes. Kayongo gwe kila simundi. Nyagala program eno ndaba babagoberera banaga nti eno si comedy show. This is a political revolutionary show ate baya facts. Nyagala bakube batubulire lesoni eyo. Yenabagamba factor number 1. Factor gena kugamba nti endala nti tewabanga wakulimba nti empapula zakatabako kujjako nakyemalira. Nti waliyo omuntu yenna okujjako boss fada eka alina page zonna. Kubanga ekyo kibeerawo mu lutalo komando bane byewesigaliza kwekempiki kati singa yali yabiwalwanga singa okusatira okuli ekamoki okumanyi nate waliwo mawulire genda wulya wano waliwo bye babbye ate otya abali babamanyi babbye baba anti wuliriza bali bwe wali owuliddeko nga twenyenya nti walina be balina naye empapula toziwulira ani alina ebituufu yeye nyini era woba wakutugatuga ye magere totawa ne mukyala wo botide wabwerere babi mama wefo boyitire wabwerere kakati omuntu nga muli mu bintu ebiri organic kubanga ejjinja yalaze kuba tubadde tuwulira abantu bino ebintu nakugamba wano nti si by'abantu wambuuza ku Lwanga nekugamba nti Lwanga agenze ng'omuntu. This is a people's revolution. This is a revolution. Ensonga zeyimiriddeko tezisobola kukola ki kukeera ku makya ne zikyuka. Eno revolution eyimiridde ku Uganda okufuna obwenkanya ng'ensi okusimbula ekigere ekisooka mu nsonga za ubuntu n'ez'abantu. Teri nsi gy'osanga bamaama nga bazaalira ku bubalaza. Teri nsi gy'osanga bamaama nga basindikira abaana mu wirubalo.
teri nsi gyosanga baana ng'ensi bagitegeka ng'erimu dictatorship efaanana ng'eya Uganda naye nga temuli nkulaakulana. Kakati ewaffe e Busoga babaire bebe nga balinirirayo nga bwe benda. Ile project ki? Mutote mekwama. Kwata kantu ako kekagenda kwa program eno. Ile program Mutote mekwama. Ile program ya Mutote mekwama hiyo. Nga tebaveyo. Ne birthday bagitwala. Mutoto yuko wapi? Mutoto amekunywa pombe. Friday. Ameona Kyagulanyi ameingia ile watu wa vijana na wabibi hao wa jinja. Yote amekuja. Agundi ani Waiswa. Tubangoli musirikalo Luswahili ngulu. Mtoto amekwama amekunywa pombe kila kitu. Linda kwa Waiswa. Unajua Kiswahili mzuri. Mimi naongea Kiswahili, hii Kiswahili. Unafanya. Kazi jakatoto. Mtoto amebabaika. Mbona fanya. Alex Waiswa Mufumbiro gwe tulina ye duka namba 2 mwemu wa National Unity Platform togera ku nsonga ziri mu ggwanga Uganda era nga awendowoza kugezaako ku kituufu ekina okugobererwa. Olutalo kuba nti ebina by'obufuzi bekabisaanawo buli nkya n'eggulu. Twalaba UPC Mwai Museveni yagitwala, tulaba Democratic Party Mwai Museveni n'agitwala, kati ekiriwo kya Forum for Democratic Change nayo alabika agitwala. Kakati His Excellency yaniriziddwa namungi nasiisi w'omuntu. Abantu abo babadde nga basirika mu kujogebwa, mu kuttibwa ne mu kugaana pulezidenti waabwe w'abantu okubatuukako. So mu nkola ya Rabadaba style abantu basinzizza buli muntu yabadde alina kyayagala okukola amaanyi. Era wabalabye ng'okuba bakolako ekintu ng'onaabakola ki. Era ekyo kye tugamba nti bannayuganda tusobola okukola kye twagala era ddembe lyaffe. Ekyokubiri kwe kwabadde okukakasa omanyi jinja eringa Madina. Olyo tuseyo Madina. Anti nkubuulira. Osoma ebitabo. Nzitomanyi nali mu ssomero lye lya Kibisinya Secondary School. Era bazimba masigidi. Tujogerangako wano naye ndowooza wiiki ejja. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamulisiivinga nnyo e Madina. Ave Maka. Era abantu b'e Madina babawa n'erinnya. Aswal? Ebyo tujja kubibuuza Imam Kyeyune. Baba w'erinnya ya Aswal. Ng'erinnya eryo kubanga bamulisiivinga enguudo. Era bwe yava e Madina kubanga eri e Maka baali balinamu okukaayana ku kikyali. N'addayo yasinzira Madina n'amaanyi ate amaki? Amangi. So wali ejjinja ye Madina ya Kyagulanyi. So ffe tuli baaswala abantu bewa bejjinja, ffe tuli balwanyi ba Kyagulanyi. Kyova bonna bakoba abasoga nti bamugulika lyaki byango biwe omwanga ife tuliyo nga tusala bridge ate ife emitu mibalangafu. Mibalangafu. So ebusoga ne bwe balizinira ku ki ne bwe balizine sawa 10 bino twala byange. Project ya Mutote mekwama na General Yoweri Kaguta Museveni newe mulizine sawa 10 ebusoga timuira yotolayo kanda. Kubanga neje no Museveni bwe yagende Busoga yababuuza abasoga buno obwavu mu buwangalamu mutya. Agamba nti yatwala eggwanga lino. Sibula tuve wano Waiswa. Kakati ekiri e Kenya enkya Kenya egenda kutandika era okwekalakaasa kwa nnaku 3. Amagye ga Uganda gataddewo ekifaananyi wakati mu nsi yonna tigagenda kutandika okukola ebyabawagina. Ebyokubeera n'eggye ly'ensi ng'ate lirimu okukola omulimu gw'abamasinale. Of course babadde bagukola era nakugamba nti wano tulina abamasinale mu UPDF be basindika mu nsi ez'enjawulo. Kenya Azimio Raila Odinga Amolo ne tiimu yaabwe nga bakozesa Martha Karua Pulida basabye ensi zonna ezirinaanye Kenya obuteetantala
kuwayo tear gas, kusindika abantu bava mu nsi eyo na mundu na biki okugenda okutaataganya eddembe ly'abana Kenya abali mu kulwanirira eddembe lyabwe ku butya bwe bafugibwa mu Kenya. Lwaki njagala kino sooke tukimaleyo mwami Kayongo? Uganda is a landlocked country. Uganda nsi etalina makubo mwetambuliza byamaguzi mu katale k'ensi yonna, so tukozesa Kenya nga ensi esinga okwetaagibwa eri Uganda. Kijja kuba kya bwewuusa nnyo gavumenti ya Nakyemalira okuteekayo ogwanampulira ziri neyeenyigira mu biri e Kenya, kubanga kitegeeza directly wano tugenda kufuna okutujja kutandika Abannakenya basobola okutandika okulemesa ebyamaguzi okuyingira e Uganda. So njagala kukubiriza Bannakyemalira baako Mtote Mekwama yagamba musimanyi wiki 2 tuve ku affairs za Kenya ate tuwagira abantu abali mu kulwanirira eddembe ly'okufugibwa mu nkola y'amateeka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro bwe bityo bwe bitambudde era bwatyo bwabituusiza ensonga azinnyonnyodde bulungi, naye nga ekiriwo agambye ab'ejjinja eri Madiina ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine be balwanyi Namige abakyagulanyi Ssentamu olw'omukwano gwe baamulaga bwe yagendayo ng'agenze okutongoza abo abaali baagala okwegatta ku kibiina. N'ensonga eyogeza buli omu obwama eya Kyagulanyi ekyabadde e Busoga nga ne mu Parliament kyayogeddwako ekigamba kino kibadde kikyasusse okubeerawo, era ne basaba nti poliisi nga watabaddewo kajagala n'okukoba abantu bonna bakozeseddwa yandibadde Kyagulanyi kati emuleka n'akolanga emirimu gye nga tutaaganyiziddwa kuba abantu battibwa obwereere, kyokka nga ate eggulo baalabye abantu beefuze bulungi, tewali n'omu yakoze kazibu eri munne. Ensonga ze batwogerako zibadde nnyingi ez'eggwanga omuli okuba nti ekibiina kya FDC kigenda kiri mu lusuubo, nti n'ebyo ebyogerwa nti kyagala kwegatta ku NUP, n'ebyo ebyogerwa nti NUP yefacilitatinga Kizza Besigye ne Ssemuju Nganda okutaataganya ekibiina kya Forum for Democratic Change. Ensonga azinnyonnyodde bulungi Alex Waiswa Mufumbiro n'agamba nti bo bajja kukolagana n'abantu bonna abaagala okukolagana ne National Unity Platform, baala baagala enkyukakyuka, wabula abataagala nkyukakyuka nga bo baagala Mwai Museveni agira abeerawo tebalina budde bukolagana nabo era tebajja basembeza, bo basigale nga bakola byabwe. Kati naawe Munnayuganda osaana weebereremu okimanye nti abantu abasinga mu bikulembeze beeyagaliza byabwe kufuna kasente kuweerera abaana baabwe nakulya bitafutafu, n'omulimu omukulu okujja ku Mwai Museveni si gwe baliko. Kati obuvunaanyizibwa basigala buli eri ggwe Munnayuganda, omulonzi, omuntu wa wansi, omuwi w'omusolo. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuddamu tuwaye mweraba.